Twabagambye tukomyewo n'amaanyi. Interview esokedde ddala ey'amaanyi gye nkoze ya Dr. Jose Chameleone. Doctor, ogamutya taata? Kulika yo. Navuddeyo muno. Wali watya bagaye bazimba facility ya tabbu nnyo. Facility eyo y'amaanyi naye era system yeri enkadde. Naye singa nkubuze umubuuza gye banna webuuza singa nkubuuza ekibuuzo. Nja kubuuza ekibuuzo kimu. Okay. Singa tukozaayo okkiriza okuddayo. So saga Sanso okusanga. Thank you very much, Doctor. Dr. Gamotya. And best my brother. Obulamu. Bulungi nsanze ndi wano mutima gweninda mutima alina okundeetera ssente tazireeta akuba essimu nzijja tajja. Okay. Ngenzo wenagendera ekitalya waliwo akama okufuna Range Rover nga nkunoonya ku simu Dr. Nyaga twage ku Range Rover. Congratulations. Amina my brother. Yayingirawo etya Range Rover eyo? Range Rover eyo kola olunaku nalina performance eya mukwano gwange yampitanga ena Kaseke. Muyimbireko ku kwanjulako naye bambi yali mukwano gwange, just my friend. Yampitanga ne mubeereko ku mukolo gwe nga ayanjula. So yampita before lockdown bambi nampayo sente tezaali nyingi facilitation nga mukwano gwange. So nangamba lockdown netukwata netusasola kola ki kukola butwafuna mwaka agaya yansanga na ku site yange gyenzimbe kwa right. Nanga doctor mbadde nkuleetedde ku cement naye nkujjukiza nti mukolo gwafigulako ennaku 2 baagutukiriza gubeere koze no worries tujja kujja bambi nandika facilitation yali very kind. So kolo Saturday yali Saturday Sunday one of the days nenkeera nakera na Kaseke nga banyino tina Kaseke kumpi kuno ku luguudo kumbe tuyingireyo munda kilomita ngana. Nagenda Land Cruiser nkuba netusanga netukubira nayo binyanya we bityo bampa zikutuseeko nembitule nero kwa nengeze wa mukwano gwange safaayo. Ne of course nendoza akati ngena kuvena atengene mu garage kati banko mawo mukwano gwange omu bamita PJ nankubira simu nangamba Chameleone tuina party bakwetaaga wano abantu bayimba zo wano bayimba ne bagaye bagalani Chameleone yennyine konze kale no worries eri wanti eri munyonyo otuka mubanga kimanga ngenda kutuka mudakika nga nabaga 1 hour nagamba nga nyingi 1 hour ne bagamba nati bwe budde bwe neetaaga nenvuga emmotoka yange mpola ndi mu kanzu zange ziva mu mikolo. Netukirira tubawo matugani bade wankubira otuusa mga mumpedda kikaana nenkubirira ku olugendo nenkola ki nentuuka mbantuuka kukidde busaabalaawo nensanga ne gravity omutujju nga kyali mu kanzu zange tutumya kubita ntwebonga gravity storage nambuza olagala mga ngenda ku pato yagala tugenda nga mati nkoye va kusamba mpira netwawukania mu bitaala nentuuka ku ki speak resort emunyonyo mbantuuka bwe nti ku gate bade wankubira otuusa mga ndi ku gate mambuza ne kati ozize ku pato neyogera kuyimbira sente mmeka. No since yali ampise PJ mukwano gwange nnyo ya PJ yali nga festive yeyo. Nimbwa PJ oli mukana we sina bwe nja kula muli wabula katumala okuyimba. Ashima nampa kyonna muli baganda bangende. Nze simaina bengenda kuyimbira party. Ntuuka awo nasango Spice Dana yali ayimba banisene bali wao. Olatuka ni Spice yali amaliza nankwasa microphone. Nze nitandike okola ki? Kuyimba ngendo kulenga ndengera Toyota wali awo nengera ne mukyala we nibanga birthday party ya mukyala Toyota kwaita Barbara. Ode bachali babo abalalawo basodoma labawo bakwano baffe nyimba balu kuyimba ngati letwongere buyimba busatu nenyongera nengola ki mukyala jana nga yito nyimbire mawoko ne kola tuyimbe nenyimba kati malo kuyimba maliza bagaba nengezi omwami kukwata microphone naga nti Chameleone kuwuliriza ngo kyali muyimbi ngandi kubanga ndi mwana muto mama wange yagala nga music wo n'abaana bange baganya music wo nja kuwa kirabo kyange ngenda kuwa kirabo kyange kya Range Rover 2020 ne milioni 10 kwa jina ko sende Range Rover. Yes please. Wow, ne milioni 10 ngamugamba kati ntunula bwe nti kyali wange yali PJ awo mbuza PJ musajja byayogera ali serious nagamba kuwuliriza musajja byakola ki byagamba nga nsembera ngambuza musajja ngambuza mukwano gwange ngamubuuza nti are you serious ngalaba no ngenda kuwa mmotoka milioni 10 ate ombuuza ndi serious nayita driver mugende mulete mmotoka mukiteeka nga bateekawo mmotoka. To be frank with you nali overwhelmed saga kulimba. Did you see it coming? I didn't see it coming. I didn't see it coming. Kakati n'entulende ngande bange byokusaaga guide bataka kujjamu ebintu omu bajjamu ebintu gayi nga nkwasa bisumuza ngati gende vuge motoka yo. Doctor, ovuze motoka nyingi ezebbeeyi ne Range Rover yennyini wagivugako lwaki eno wasanyuka nnyo to the extent nti wafukamira ne wansi? Nali mpaka Katonda kitiibwa kye olwansonga nti nze atali mukazi ntigenda muzaalira mwana atali ntigenda mukolera mulimu guno
wabula mu music wange munayita music bamusiima bro moroka enegulire yawukanako ne moroka engabire sebo biina enjawulo nene nnyo kuba engabire girako n'omukwano nti bakuweesezza mukwano you know ate njala nkubuuza ekibuuzo bamekayo bali bakikoledde bulijjo wano bagabira ba miss university babagabire moroka abakazi ne bakaba ne boyfriend n'akaaba you know njankoleyo nange nfuneyo gwempaayo emu nange munyolonyolo mulabe waanaabwa yenze Dr. Wansuubiza emmotoka nakusuubiza okuba emmotoka naye nandi ngendo gikuwera digitalya naye nga tofaayo I mean byonna munsi bisoboka kusabirangana naye realistically abantu batwala kugamba nti nafukamira abo bantu abatayagala bantu bampisa ate bantu abatayagala Chameleone era bayagala okusigala nga batuse mwaye abannayuganda bali fanu mulimu bali abettima nga mayindi yakusibira mu kasonda awo bakusibidde awo tolivaawo kati balaba ng'oddemu akasondo kapulukamu kabuuseemu beebonno kati mulimu n'abalala babbibwa abasawo bababba nti Chameleone yamuloga yeye otakyeyongera yagera okola atoyongera kati baddayo okubanja abasawo baabwe musawo wanziba Dr. Wagabidde Wizo emmotoka ne tulaba Wizo ng'ate essanyu lyasusse ku liryo Wizo kati takyava mu motoka takyavuga motoka ndale motoka ndoza asulamu nsule V8 aleka yaguze kadduve naye kibi kikulwa nsonga Wizo muganda wange ate nabaganda albasiima ogenze kati Wizo ate ngoje nti muganda muyimbi wange bantu banji wane Uganda agenda nakulaba nguli ku kitanda olwadde n'ataswala okusondya sente zikujjanjaba naye ate bagamba obubikira nti ofudde bagulesa esanduku ez'amatiri bona Wizo namuwa nga mukwano gwange nga muganda wange ate si kibi kangubuza ye yampe ne ye yeti yalina baganda be eyampe ne ye teyasubire banamuvunaana eyampe eno teyinayo balala bagamba muzenji gwanidde life weight bamuna twatuna agenda mu maaso nagabana mikisa Dr. ennaku zino relation nyo ndatwakulabe wabadde celebrating emmotoka eno wagitutteko nogivuga paka maka ga bebe cool kyekibagata ne bebe yabadde coincidence yampise bwisi nga kyaliwe ate nga nange nogenda mubambe mukosewa nga nogenda mubambe mulage ku aeroplane yange empya eri wali ogiyita bombardia kati eno aeroplane eno super jet ene bambi bebe kulu mukwano gwange myaka mingi ate buli katonda lwatwa chance okucelebratinga tulina gicelebratinga amazima nti bebe kulu mu butuufu bwakyo nali simukyaliranga ku bwoyo gaye nga ate bambi ajjanye ewange ne bwendwalira emusajja nnoonya kyane kyankubiriza nnyo ate nga naye yakyagala ddo kikola so kuno kwali kumukyalira it was just a coincidence of a lot of incidents naye nga nagenda mukyalira nenambula ennyumba ye eri emmanga eri ennyumba bwaguuga nenambula ekibira emmanju eri gye awali obukima ne tuvayo tugenda mu nnyumba ye ennungi man bantu kula abantu nange nali sinyoma baby cool ne baby cool muganda nali so proud of you nakyali we are very organized oba mukyala yakikola oba baby cool yakikola ne I know it to take care of the whole family yampa challenge nene nnyo are very organized we got Okay, so organized. My friend. Wow. Yeah. Politically speaking, Doctor, oyimiridde otya kati? Politically wendi. What do you mean? Kuba kati walimu NUP, walimu NRM. Politics I never players, never participants. Bolishi. Kati nchi komba mu players, never participant. Mu player abayo. Ndiye no participant. Okay. Banga ndi mulodi mwali ni understand na ngi nsokanzire bali. Okay. Ne mulekaje nga akole emirimu emirungi. Okay. So 2026 tusubye nti okomawo sinnamanya kulwa nsonga nenga sisuubira yeah sisuubira Wizo yatugamba ngo omumiri wali omumiri mwali sisuubira lwa nsonga ekisooka ebintu ebirya sente nnyingi n'obudde ate ekyokubiri Bannayuganda balina obukulembeze bwe baagala maybe batanda bamu kati ate saaga kuddamu kwegezibwaza kwefulamu nze nja balemerako ekigaana kigaana ng'okitanga otudda ku kirala